Seriki Stuart tukwaniriza ku TV ezinjawulo oli otya? Ndi bulungi sebo, era ndaba ndi bulungi. Oli bulungi? Kasimayiro nga kaamaanyi. Ndi bulungi. Congratulations. Thank you. Awards ze bakulondeddemu oba ze bakunominatinzeemu award tezo? Baziyita Events DJ of the Year. Okay. East Africa, Africa? East Africa. No, Africa. Africa. Bukodyo kyobo bwakubadde nti bakutusiza kukula bw'ebiti? Abantu passporting, you know, people who are in the business know, you know, who are doing well, what, you know, bintu ebityo. So I think like that, ne wako wange ayogera. So I mean, it's not really a surprise to me. For the starters, amaze banga kino industry? Clocking about 12 years. Yeah. Birungi ki byofunye mu 12 years ng'ogyeko okuba nti oyagala nnyo abakyala? Ekyo nakyo kyogedde. Abakyala balina okubaawo. Abakyala batulina ku nsi kuno. Era ekitiibwa tukibawa nnyo. Ebirungi byenfunyemu bingi. Bisayinza kumenya kino nakiri naye nga bingi Katonda ansobozesezza ofunako byenfunya. Tukumanyi bulungi nnyo nti bw'oyogera erinnya Seriki Stuart n'erya Roja lijjirako era mbadde muzze mukolagana mwenna. Ku luno lwaki balonze Seriki Stuart yekka? Era Roja tukyakolaganya ddala bulungi nnyo. Abatulaba temubuzaabuzibwa, Roja tukyakolera ddala naye. Naye nga bw'olaba, you have seen groups ezimu kati nga bw'olaba Migos mulimu Kwevo, mulimu Takeoff, n'oli eyafa bambi omuvubuka. So, but they have independent projects as well, you know. Bayina independent ezaabwe, but even as a team, together, bakikuba. So, tekina mutawaana. Ebbanga lyonna mubadde mubeera babiri, mwawukananga. Era tubeera babiri. Naye ku luno lwaki ggwe wekka? Bagamba nti nno mwayawukana ne Roja. Slick Stuart and Roja are still here, you know, but also independently. Slick Stuart asooka kuba nga alina byakola ye nga ye, ne Roja n'akola ebibye nga ye. But also we can also unite to do, you know, a joint project like that. So tekina mutawaana. Lwaki abantu balowooza nti mwayawukana ate mwayawukana mbubi? Kati nga bw'ofunye omukisa okuinterviewinga nze, ofuna chance no interviewinga ne Roja ne naakula side ye. Kati njagala ye. Lwaki abantu balowooza nti mwayawukana ate mwayawukana bubi? Ne kakati simu so gikuba n'agikwata. Ate kumpewo. But engeri nga tuli ku interview, funa chance nga bw'onfunye now mu interviewing akwe story, but I don't think we have a problem. We don't really have a problem. Temukyabeera na mwembi mu mabaala mwakubanga mwembi ne banners za Seriki Stuart Roja tetukyaziraba buli omu apositinga bibye. Yeah, wava ku mukazi kuba sente. Even in the beginning twali independently like that, you know, just to have kirowoozo kyogamba mayi tukolagane for a common cause, you know, tukolagane oba tugatte tutongereko. But even in the beginning, buli omu atandika career ye, buli omu yatandika solo. So it's no problem. Ebisinga okwawukanya abasajja ku nsi ya Mukama ebintu bibiri, oli awo abakazi ne ssente. Kumwe bino ebibiri kyekyabawukana. Zaali ssente, zaali bakyala. Tetuwawukanangako. Tenyinza okugamba. Ate ne ssente zitwawukanyanko. Tetwandibaddewo for 12 years, you know. Okuba nga tukyaliwo for all this long. Twandibadde twayawukana dda if it was about money oba bakazi. Alina omukyala, nange nina omukyala, ssente azirina, nange nnamu entono. So, we are good. So gye mwasemba okukola ku Serena, abantu bakomplaininga. Ne bagamba nti ebintu bye mwazanya tebabitegeera. Mwakuba amapiyano gokka, temwali Bannayuganda. Ensi mugyagaza ki industry ya Uganda? Senga wafuna omukisa n'ojja ku show, wantegedde. Kadde eno olabika tewali attentive. Tewali. Omuyimbi gwe twayeta w'amapiano because of the trend, you know. But basically twakuba music wa Uganda naye twamukuba. Tewaliako olimba lwakafeero nga tulikyusizza mu uptempo. Kati tusigala lwakafeero. That's the time gye twali preparing for the performance. So tekirina mutawaana. Twagala kyusaamu katono ku how things are done here to, you know, a modernized way. Ate era kyetwafuna. Abayimbi babakomplainingako. Nga mbematirirako nti muli basita ku bbo era temuzannya muziki waabwe. Kino kina kyekigattako ku music industry? Ekyo kikyamu. Abimbi bakimanyi muziki waabwe tumuzannyira ddala ate tuzannya like 70%. Era nga industry bweragira temuzannya.
bagamba nti mumala balaba mu mabaala nga ali wali nakwevingirako nti owaayo siri kiri kitya ate mubasolooza ne ssente tumuzannya era tebatuwa ssente tumuzannya nga bulungi bwansi era tetusolozaako omuntu yenna gwe twali tuze tusolozaako ssente ayinza okujja kati n'ayogera it's a free world agambe you know what nze wansaba ssente bwezi sitya okuzannya music wange so we play Uganda music 100%. abayimbi mbaga abayimbi tubeetaagira ddala industry tesobola kukula eyaba DJ nga tekuliko bayimbi so as much as they think they need us we need them more it's it's a hand in hand like that. Ogambe industry tesobola kukulakulana nga tekuli bayimbi ba DJ bava ne bakola federation temulabikako mwe ekintu kyaba DJ tekibayamba nga mu brand zamu federation tuzirimu but tuzirimu on the low sasa tunafuna clarity bulungi nnyo where to be exactly kitegeera but of course not in association je tulimu je tugambwe kati ene fuga wa DJ because naffe tetwetwala kitegeera it's just that tunafuna clear lineage ogamba mukakati tulimu eno najifuna mtyanga tumbeera yo meeting tubayo yasembayo kubeera wali ebukoto temwali anti because nyingi you can't know which one je twalimu oba eno twagenzeko mweno oba twagenzeko mweno oba twaliko mweno kyenkugambye tetunakubeera clear oba tetunakwetereza nga ffe ba DJ ogamba tulina oba eno yekulira bano but yeah when we tunakistabilizing bulungi nnyo nga ffe ba DJ netufuneemu under one roof of course tujja streamlining ba DJ mweyogerera amafuukuule obuzibu buvaawa ekyo nakyo kipya mweyawulamu uptown DJ n'abebinyanyanya ekyo era si kituufu era akyogera ekyo si kituufu tuli ba DJ omu oba waawa oba wa tekikyuka tuli DJ omu lati babalabanga uptown ba DJs eri mmwe temwagala kusavinga bawansi ate ekyo nakyo kikyamu bana ffe tuzanyira Uganda ensi Uganda era music yena tumuzannya nkitegeera so tetuli mu wano uptown tetuli wano tonsangako kumbaga tonsangako kwanjula naye ng'ogenzerwa ssente nga ngenze kukola oli ayinza okutwala lwa ssente era akutwala kukola kitegeera omuntu gwe tuta okukola tebakutwala lwa ssente because of where they have seen you before oba yaku-appreciating awo yali akulabye n'amanya mbu guno omulimu osobola okukola abaana ab'Amasaka ababiri baleese trend y'ebinyanya nammwe kyabayingidde ne kibalya tetugizalawanko mwakonese wansi ekyo tetugizalawanko abavubuka abo nze craft wawe mwagala because you see every time when you have a growth of a sector okitegeera kyentegeezamu like kyebatondawo oba kyebaleeta kirungi tekyaliwo but of course era waliwo naffe byetwateekawo so I don't think tulina okwesikangana omugo tulina kusitulira awamu ffenna okusitula ekintu so big up to you guys bakabyawa sooner and Ben Nimrod muganda wange nnyo siina nnyo mutawaana ekyo nakyo kikyamu omanyi mu aba media ebintu bino temubifuna bulungi most times kati ng'ekyo osobola omukubira kati n'akyogera ekyo nejjo nabadde ne Nimrod jo nabadde naye Nimrod saabadde nawe jjo tokiraba naye nga babazala wannyo bagamba nti mmwe gwe nesiriko era badijja babakubamu ebituli nga kwotadde ne Nimrod yesebo so amakulu ffe basatu twematira nnyo nze Roja ne Roja ate ekyo nkiddemu ntya buli muntu alina embeera ze ate alina engeri principles atambulirako engeri gyakwatamu ebintu oba gyakolamu emirimu gye so omuntu ayinza okumistaking nalowooza oba weematidde or anything like naye abatuukiridde era batufunyeemu abagezaako otutuukirira betukoze nabo batufunyeemu era tuli nabo leero gwe
kyali kituufu by then. Badijja abasinga ne babayo ne bakwa mu federation eyo. Federation eyo mwasinzira ku kyo kucreatinga era lwaki temwakonsultinga badijja abalala? Saagala nnyo okwogera nnyo ku nsonga ya federation because ffe twalowooza we tujja nga ffe badijja wamu ffe common cause tulina kye tuyinza okutuukako okitegeera ebbanga lyonna okuwa okugezesa kati singa ffe abakulira ezo clubs zetukolamu okitegeera naye just ffe kyetwalowooza bwe twegatta DJ ABCD okitegeera oba ne twekolera saako nga ffe tugamba oba kakati DJ 8 gwe tukuwadde omwaka guno ezo sente zetucollectinze mu saako ezikubaako zikikuyamba oba okitegeera wetyo ne twekulaakulanya yeeyo importance gye twalowooza gye tuyinza okukola. Kale sooka otunnyonnyoleko awards paka tugigumiza abantu bagitegeere. Yes, ezo awards ziri ongoing era link ogenda girano ku screen. So nsaba obuwagizi bwammwe nsaba munnonde bulungi nnyo naye nga okusingira ddala ndowooza byebyo. Ye omuntu aba ayagala kulonda akola links nga bwe ngambye tugenda ziteeka tugenda za sharing awo esimu yange siginaano naye nandi engezi gye zayingidde jjo so mbadde sinaaku lininga bulungi naye nga kino kina ekyo kikongerako nga gwe brand eyo. Of course. Awards on never recognition and a token of appreciation, never be a nomination, no but one. At least, you have been recognized internationally, let's say. It is a token of appreciation. Oli kwebaza muna yakoze bulungi omulimu guno ogw'amawulire. Ne oba wewa katonda akwatirako n'owangula mukisa. But also a nomination yokka. It's a win. 7 star yasayininga omuyimbi. Nawe n'aleetayo ku muyimbi ssebo. Gundi Joelanda. Joelanda, she's a very, very, brilliant artist. Era mwagaliza, era ayimba bulungi nnyo. Era ndowooza era Uganda inagenda gishaking and enable future. So it's a good move. Like I said, nkuzeyo kuwali mabega. As individual people, as much as we work together, or people see us as a brand, buli mwa ina individual projects avuga kitegeera. So Roger picking on an artist is a brilliant idea, and atenze nchiwagira nnyo. If you have a chance to support a talent out there, give them a hand if you can. Who knows? Also in the nearby future, because at least the experience in Genome and the artists we have worked with, they can testify. Music tumwina mungi nnyo mu studio. Over there we have been cooking. It's just that fetuli ku pressure nge yabayimbi mututelu tutetulu. We make sure when we leave the studio we have everything baked bulungi nnyo nga kiri up to standard. So we are taking our time, but soon I don't want to promise actual date, but very soon. Of course, music again because we have plenty of music in studio. Obunya bulungi ate ebyo biba bizibu. Ebyo birungi twogera ku bizibu. Nze njogedde birungi. First of all ebizibu. So mbadde nnyonnyola ne ngamba ensi ze kitusingako mu bo ba-identifyinga sound yaabwe ne ba-identifyinga culture zaabwe ne baziboostinga. Kyekintu oli omwana era kyakola okusinga okuwa example munansonyi okucrossinga ku East Africa Tanzania kuwa example ngeya Diamond ojo okigendera ebiseera ebisinga atunze nnyo Oluswahili mu East Africa, which is so good kuba lwere waabwe. Ffe ebiseera ebisinga bw'ofuna collaboration n'omuyimbi owabweru ate oyagala competinga naye mu Luzungu oba waba Muzungu, so ne twerabira nnyo okutunda ekyaffe, okutunda kimuyita ekidandaali kuba kati n'abanaija bwe tuzina kidandaali kyabwe, ne tukipraising ate ne tumala ne tukyozaamu. So whereas twandibadde like ekyaffe kino kye twandisinze otunda
you know, ne tukibaguza ne bamala ne bakitegera kuba tebakiwulirangako tekiyina identity naffe ne tufuna stand yaffe kati one of the problems byebyo ekirala because tukyalinamu obuzibu bwa implementation ya copyright it's in place naye tenakubeera enforced bulungi nnyo nga bw'omanyi law yayisibwa naye I'm sure tenakubeera enforced bulungi nnyo so even that so kati tulina nnyo budgets competing n'abo bagaye so abagaye babeera abnormal budgets eza distribution eza everything to make their music pop out or sell out in big places which we don't have so katira I'm really thinking abayimbi baffe bakola kyamaanyi nnyo ku katono kano ke bafuna okustriving okusukuma okukola kyonna kye bakola but with time of course tugenda tuukayo yeah yes of kubangira ojja kuba olina okuzanya ennyimba z'abayimbi abalala so olowooza copyright ene bulungi nnyo copyright just abantu banakitegeera copyright is monetizing your content okitegeera amaanyi g'otaddemu okuyimba amaanyi g'otaddemu creatinga so appreciation gy'ofuna ye loyalty eyambako nnyo ne copyright okubanga olita search for example kati ng'amabaala music oyo tumukubira weereere naye nga tubandibadde tufuna ka token ketuwa ku bayimbi n'olaba oluyimba lwa tugambe muyimbi x oba kitegeera oba fikfa maker oba zuli terms muyimbi ina gwoyogerako okitegeera oluyimba ne luba nga luli ku rotation naye nga talina ssente musajja wattu but mu nsi ezaakulaakulana for example singa oluyimba lwe lubeera big in the clubs that's money that's revenue for him kale government etwalako katini naye n'omuyiya wa craft n'afunako kyafunye radio stations nazo nezisasula kati n'ogenda ku zino digital platforms nazo nezisasula so meaning omuntu olina osasula ku craft yo erina okudizaya akasente obuzibu buno twabula mu lockdown bali baganda baffe abalala bali mu nsi endala abakola emirimu gye tukola bo basasulwa nga batudde waka ate era n'ekirala omuyimbi nze ndowooza oba bannabitone tetulina kubeera ku stage all the time if we have made bwetuba nga tukoze waka waffe alina otusasula naye tuba tuli waka naye patranking yaze wano n'ababiitinga ne bamusasula miliyoni 6 yes cautions I mean yes cautions ne bamusasula miliyoni 6 ku nsonga ya copyright nomwetuddeko ekyo mbale sinakiwulira so sinza kiwako obujulizi nnyo kiri awo naye I'm sure government ne abakulu abakivunaanyizibwako bakirwanyisaako nnyo n'abayimbi awamu bonna tukifiirako tufune rights ezo mu bujjuvu so okuba nga tufuna ku mirimu gyaffe gy'ebitone byaffe